Okuloota ng'osennya enku mu ttale oba ku lusozi kitegeeza ki? Abantu bangi nnyo baloota nnyo ng'ali ku ttale asennya enku, oluusi asiba enku, oluusi yeetisse enku, avaayo n'enku. Kitegeeza ki? Okuloota ng'osennya enku, ebiseera ebisinga obungi maama Nabuzaana aba akubanja. Era mu nnono oba mu bujjajjaffe abantu bavudde ku ki? Okuseeseetuka n'okusobya n'okuva ku mulamwa n'okuva ku nnono zaabwe ze banonoolezaamu. Eriyo ekitundutundu kye tuyita eky'omwana omuwala okusennya enku oba okukyalira ensiko. Abaffe kitundutundu mu buwangwa, kitundutundu mu nnono za lubaale. Era bw'oba okola lubaale, ekyo nakyo kitundutundu kikulu, kubanga bw'oba okiwulira, okiwulira nga eky'obussiru. Lubaale atubanja Kibbo, lubaale atubanja Ndeku, lubaale atubanja Ssabo. Ate ekitundutundu ky'okukyalira ensiko kijjiramu wa? Nakyo kitundutundu ku lubaale, kitundutundu ekitereza lubaale. Oli akiwulira ayinza okukyewuunya, naye ng'ate okiroota. Era abantu abasinga obungi tekibava ku mitwe. Ne ndoota nga nsennya enku, ne ndoota nga ndi n'omukyala ku ttale tugenze kusennya nku. Kitundutundu ekyo kitegeeza kukyalira nsiko. Okukyalira ensiko kulina makulu ki mu lubaale oba mu kwetereeza mu bujjajjaffe? Tuyina ekitundutundu ekisooka eky'omwana omuto. Waliwo w'olootera nga olaba oli mu baana bato, oba oli ku ssomero oba muzannya. Kati ekitundutundu ekyo kya bulongo. Lubaale okugamba nti atudde ku bulongo kye ki? Lubaale okugamba nti atudde ku bulongo obeera oliddayo buto, step by step. Okitegedde? Bye bitundutundu ebibatwala mu mbiri ne mukola emirimu gya Nabuzaana. Gamba ng'okufumba ku biyungu, okwoza amasowaani ku biyungu, okukima amazzi, okufumba. Embiri zituddemu ekitundutundu ekya maama Nabuzaana ogwo mwaliro mulamba. Era ekitundutundu ky'omukyala kituukiriza omwaliriro ogwo ogwa Nabuzaana. Kitegeeza ki? Ti empewo buli zikuloosa ng'ozzeeyo buto, olina abaana be wasomanga nabo, oba mwana muto. Abawala abasinga obungi kye kibafunyisa embuto, abasajja ne bazeegaana nga yeewaggula okuzaala nga tannatuuka. Ku myaka bakulaba oli mukulu, mu butalabika mu bw'omunda mu bw'empewo oli mwana muto. Era abantu abalootagana ebintu ebyo eby'okugenda ku ttale, eby'okukyalira ensiko, eby'okusennya enku, ebiseera ebisinga obungi kizibu okufuna amaka ne gakkalira. Ne bw'olikula, ne bw'olibeera nga wakyalira ensiko, lubaale abatabibala. Obeerako obuyinza obwa bajjajjaabo, kyokka lubaale akulaga oli mwana muto. Obangi bwaki olina okwatula obukulu oba nti kati ndi maama Naalongo Nakazadde atuukiridde okulera emisambwa. Buli olootanga ng'oli ku ssomero oli mwana muto ne bw'olisamira lubaale talitereera, kubanga omwana omuto tasamira lubaale. Mu bw'omwoyo, mu butalabika oba muto, mu bakulaba oba mukulu, ne bw'olibeera wa myaka 3 era ojja kusigala ng'oli muto. Era ne bw'olinoonyanga lubaale tojja kumutereezanga. Era tubakuutira entakera nti mutambulire ensonga zammwe muzitegeere. Kiki ekigaanya abantu lubaale okumutereeza? Kiki ekyenjeezezza ennyo abantu ku basawo stiiru lubaale n'agaana okutereera? Ti lubaale oyo alimu eby'omunda, alimu ebikusike, alimu ggwe wennyini nannyini lubaale by'olina okunoonya n'ozuukusa oba n'oziikula, kubanga lubaale oyo atuddemu ebyama bingi. Ebyo byonna byama ebituddemu. Kituufu ekitundu ky'okukyalira ensiko mu lubaale ow'olubereberye mwekiri, era nalyo ddaala, era nalyo kkubo wakati mu kutereeza lubaale ow'olubereberye, kubanga lubaale w'olubereberye yeesigamye ku mukyala.
ani azaala Lubaale ow'omwaliro gw'okubiri? Lubaale ow'omwaliro gw'okubiri mutonde butonzi oba muzaale buzaazi gwe tusamira ku bika. Lubaale ow'omwaliro gw'okubiri yazaalibwa era mwe muva emirembe gye tugamba nti Ndawula omuzaale. Ndawula omuzaale yabonaabona nnyo ku nsi, yafa bufi, yafiira ku kkubo, teyateekebwako musika, olumbe lwe lwasigala mu masanja, ye nnyumba ey'essanja gye babasaba. Kyokka tulina Ndawula omubereberye. Omubereberye mutonde butonzi. Omubereberye ye malayika entonde eyawa obuyinza omwana azaaliddwa omukyala. Nga ne gye buli eno bola abo tutuddemu obuyinza naye nga baatuzaala buzaazi. Bantu ab'enjawulo abatuddemu obuyinza naye nga baatuzaala buzaazi. Omwaliro gw'okubiri tugulabirako tugambe nti Bakawumpuli abookubiri, Kibuuka Omumbaale owookubiri, Muwanga owookubiri. Tuyina Muwanga mu mitendera ebiri. Eriyo omusajja mukulu ayitibwa Wanga. Wanga yafa mu mwaka gwa 1600. Omulembe ogwo gwaliko Ssekabaka Jjuuko. 1600 Wanga waaweera Muwanga obuyinza. Wanga naye yali muzaale. Wanga wakati ng'akaddiye, enjuba n'omwezi byasembera ku nsi, byaseeseetuka mu buwangire bwabyo. Wanga olw'okubanga yali akaddiye, mutabani we Muwanga ng'akuze afuuse musajja mukulu, n'amuteeka eddusu mu ngalo, n'amugamba ddira enjuba n'omwezi ebiseseetuse obizze mu buwangire bwabyo. Olw'okubanga gwe gwali omulimo gwa Wanga, olwawa Muwanga obuyinza, Muwanga yakikola. Era kitaawe Wanga n'amugamba nti okuva kati onoowanganga ensi n'emitendera. Awo Muwanga waatandikira obwa Muwanga. Ne gye buli eno taseseetukanga kuva ku ogwo mulimu gwamutikkibwa, era ye Muwanga awanga byonna. Kakati emyaliro egyo gyonna mizaale. Kabaka Wannema muzaale, ate Kabaka Wannema n'azaala Mukasa, n'azaala Musoke, n'azaala Kiwanuka. Abo bonna bazaale. Kati emyaliro egyo emizaale gye tuyita emyaliro egyava mu mukyala mu lubale. Ebitundu by'ekyama eby'omukyala bye biyitibwa olubale. Tuyina enjatula za Lubaale za mirundi ebiri. Waliwo ekigambo Lubaale ekitudde mu mwaliro ogw'okubiri nga kye kyava mu lubale olw'omukyala, mwe muva ekigambo Lubaale. Ate tulina ekigambo Lubaale ekitudde mu mwaliro omubereberye, ng'ekyo kye twatulira mu Lubaale. Olubaale, omwaliriro gwa Lubaale omubereberye zitwandiise zimalayika ezatondebwa butereevu Mukama Katonda. Nti tuyina Mukasa omubereberye, Kiwanuka omubereberye Ssenjuba, Ndawula omubereberye Munyeenye Ssemwezi, Kawumpuli omubereberye, tulina bangi, okitegedde. Buli musambwa gulina omwaliriro omuzaale ogw'okubiri, era buli musambwa gulina gye gwawamatula obuyinza nga buva mu mwaliriro omubereberye. Akati kyekyo ekitundu, okitegedde. Kakati mu katuntundu kano mulina okwegendereza nga munoonya ensonga. Omukyala okulota ng'asennya enku ate nga bamugamba kutereeza Lubaale, paati eyo lwaki ejja mu kutereeza wakati mu nsonga? Nti Lubaale bw'aba atudde ku bulongo ate nga bakulaga oli maama Nnaalongo, oli Nakazadde, ate ng'oloota lubereberye, oloota oyonsa abaana, oloota ozaala abaana, oloota oli mu baana, oloota ogabirira abaana amata. Kituntundu ekikuzayo ku lubereberye nti ogenda kuddayo ku lubereberye lw'omukyala. Okitegedde okusobola okuzzaawo omwaliriro guno ogw'okubiri ogw'okukika, kubanga bajjajja ba baasooka baasobya Lubaale, baamunyiiza. Ku lw'ensonga eyo bajjajjammwe ne banyiiga, amaanyi ne bagazzaayo ku lubereberye. Era kikyo kye bakugamba nti olubereberye bwe luba lukubanja ne bw'osamira Lubaale, Lubaale ne bw'alamula emyaka 10 talina kyoyinza kufunamu, talina kyayinza kukuwa.
mwongera kusiwuka na kwetematemamu so nga muteekamu ssente mutambula wano na wali. Era emyaliriro gye egy'olubereberye tegitera kulabwa basawo. Emyaliriro gye egy'olubereberye gikolwako gwe wennyini, gw'olina okwenjeera, naye nga tebakukolako bukozi, tebakulagula wadde okukuba omweso, wabula bakuwabula buwabuzi. Lubaale oyo mubereberye owabulwa buwabulwa, oweebwa bwewa magezi, ate era bw'ogaweebwa obubi akulema. Olina okufuna abamumanyi abasobola omutaputa. Lubaale oyo bamuyita kamuukamu gwe muganda. Bw'ogenda ku lusozi egindi n'obaako emizizo gy'omalayo, n'ogenda egindi n'obaako by'omalayo, n'ogenda egindi n'obaako by'omalayo. Lubaale oyo otambula osooba mpola bw'okuŋŋaanya amaanyi g'abajjajjaabo. N'olwekyo mulina okwegendereza lubaale ono akulaga okusenya enku ategeeza ki? Obulongo bw'olubereberye bakuga nti lubaale atudde ku bulongo kye ki? Omukyala ng'omuntu aliko obulongo, era okukyalira ensiko kya buwangwa kirivaawo oba kyaliwo? Nti lubaale oyo ow'olubereberye atambulira ku muntu, ebiri ku muntu first bye bikola lubaale oyo. Okitegedde? Tulina abalongo be tuyita abalongo b'ekika, abalongo b'obukojja, balongo b'abassekabaka, ab'abakabaka, balongo b'ensi eno, balongo b'ebuvanjuba, ab'ebugwanjuba, ab'omu mambuka, mu maserengeta ne mu masekkati, n'abalongo b'owansi. Abalongo b'omu masekkati batudde ku ggwe wennyini ng'omuntu. Balongo b'omu masekkati be baani? Tulina omulongo Kasooli, bwe bulongo obutudde ku mwami. Omwami y'alina Kasooli omukulu. Tulina abalongo ab'omu masekkati, be balongo b'omukyala baanona ku ttale ng'agenza okukyalira ensiko, era be bamu be balongo b'owansi. Abalongo b'owansi batudde ku bw'obuntu, ate tulina abalongo b'owansi ba kitaka kya nawansi. Lwaki okukyalira ensiko kukulu? Nti be balongo ababereberye, abatonde obutonzi, be bavaako omukyala okukula ate okuzaala baana banne. Okitegedde? Abalongo abo bakulu mu bulamu bw'omuntu, era abalongo abo basobola okuviirako omuntu essanyu ery'olubeerera. Era kyovula nga amaka bwe gaba tegateredde ne ssente zibula, emirimu gifa, n'abaana bano be muzadde tebaggwebwako ndwadde. Lwaki? Nti eky'obufumbo, eky'okwegatta, eky'abantu okubeera ababiri, kitonde butonzi ekyalamibwa abantu b'ensi nti omuntu alibaako munne. Amaka galina amakulu amakusike. Singa abafumbo babeera tebasisinkana mu nsonga z'ekikulu, okitegedde, omukyala buli lwatafuna ssanyu amaka tegabaamu ssanyu. Omukyala buli lwabeera nga talina ssanyu ewaka emirimu gitaataagana. Omukyala buli lwaba tafunye ssanyu omwami asoberwa ne ku mirimu gy'alaze. Omukyala ewaka yatondebwa nga kimuli ky'awaka era ng'alina okusanyusibwa mu buli angu. Omwami bw'atakitegeera n'afuuka dikiteeta ewaka nakyemalira nga tasanyusa mukazi we, ewaka tewatereera. Omukazi kye ki? Omukazi, ekifuula omuntu mukazi bwe bukyala wansi. Omukyala omukulu bwe bukyala. Omukyala omukulu atudde mu magulu. Omukyala omukulu y'ani? Omukyala atudde mu magulu aba n'abaana, oyo ye maama Nnaalongo. Omuwala atakyalidde ensiko talikula. Kyokka eriyo abakyalira ensiko owulidde nga baloota baana bato. Kye ki? Okukyalira ensiko okw'olwaleero kuggweera mu basenga abeera nga ku maleediyo. Okukyalira ensiko okw'olwaleero kuggweera ku masomero. Mikwano gyaffe be batumalira emikolo egyo, naye nga mu nnono mu buwangwa si bwe kyali. Mwannyina wa kitaawo ye yamalanga emikolo egyo kubanga ye ssenga. Singa yali musajja yandibadde taata. Ssenga yamala ensonga ez'omwana omuwala. Okitegedde? Era yasengekera omuwala ono ensi ey'enkya. Era ssenga mwannyina wa kitaawo yavaako omukisa gw'omwana omuwala ono ogw'ensi
nga teguli taataagana. Omukono gwa ssenga gwakuteekako nga kukolako emikolo egyo gyonna liba ddagala, okitegedde, eritali kuzunza na mubasawo kyonoonya bufumbo. Omuntu atali wa kika kyo teyandikutaddeko omukono, teyandikuwanzeeko ddusu, teyandikututte emikolo gya kukyalira nsiko. Obeera obisise okunyumisa ensi n'okunyumisisa obuzannyo bwe mubeeramu ne basajja bammwe, naye ebyo by'obeera okoze nti okyalidde ensiko biba tebirina makulu, biba bimuli, wabula oba obifudde ekyokwesanyusa ky'ensi, era buli akutuukako agamba wawera, naye wawera takusiima, era oli akwagala mwezi gumu n'akusuulawo. Akoona sitampu ku mwana senga mwanyina wa taata, era abedde omwana bwe yakulakulamu yasindikibwanga ewa ssengaawe amale emyezi 2, kwabanga kumuteekerateekera bitundu bya nsi. Ebintu ebimu mulekenga kubirabanga ng'ebyomuzannyo, mubisuule muguluka. Omulembe gw'abayivu, omulembe gw'ekkalaamu gusaanyizaawo bingi, abantu bibalabanga ebitalina makulu naye nga birina amakulu, ate nga mwe mutudde essanyu ly'omuntu. Lwaki buddayo mu lubaale ng'ogenda okutereza lubaale bakuloosa ng'oli mu kusenya nku ogenze kukyalira nsiko? Okusenya enku kye ki? Kwe kukyalira ensiko. Nti omuntu yenna alina okusamira ng'avudde mu kitundu eky'obwana. Ne bw'oba wakyalira ensiko wagikyalira n'ani? Ani yakolako emikolo? Oba mwana muto. Mu lubaale tasamirirwa mwana muto, bakulaba bukulu kungulu, naye mu bw'omunda oli mwana muto. Lubaale asamirirwa akuze, ekyo kya nnono, eryo nalyo ddaala. Kyova olaba nga tubasomesa mu maloboozi mangi, mugenda ne mutuwa obubaka obumu titubagamba obutubuleke oba tetugenda kubunnyonnyola, kubanga bingi mu lubaale ow'olubereberye ebyekweseemu, okitegedde, era ebiyinza okwewuunyisa. Noga ate kati bw'abanga lubaala mmanja kemuteerewo endeku mmale, kemuzimbire essabo mmale. Oli n'akubuuza nti lwaki lubaale yagaana omusamira obusamizi? Lwaki mwayaza lubaale yagaana? Ekitegeeza nti waliwo by'otamanyi ne by'otasuubira. Lubaale akulumira mu katundu k'obulongo ak'olubereberye ak'obutonzi. Kiki lwaki agaana omwaliro gw'okubiri ogw'okukika okutereera? Lwaki empewo ne bwe zijja ku mutwe tezitereera? Lwaki ndoota ebintu eby'omunda ennyo? Lwaki ndoota ebintu ebikusike ennyo? Nti lubaale yo bamutaputapusi, lubaale yo bakuwa bulabuwabuzi, lubaale yo bakuwa magezi osanga amumanyi, lubaale yo yatambulira ku migenzo na nnono. Kyebava bamukugamba nti lubaale yo wakwebakirira, nti bw'oyagala omukola ennaku 4 omwezi ogumu toyinza kuzuula biki ebiremesa mmwe okusamira nga ne bwe muteekamu ssente. Lubaale tatereera. Kye kibaloosa emifaliso. Ng'olaba emifaliso baga nti olimala kuteeka lubiriizi wansi, olimala kuleka byonna by'oliko, olimala kwebakirira mpaama. Empaama yeeyogera, empaama yeekuwabula. Ne bw'olitambula bakulagule, ne bw'olitambula bakoleko emikolo, ne bw'olisasanya obukadde n'obukadde mu lubaale oyo tolisobola kumutereeza. Gwe olyeragulira ensonga zo, gwe wennyini ebyamuyita nabyo ku mitwe. Ebintu eby'enjawulo bye muloota, buli kyoloota kya makulu. Gwe ne bw'olabanga nga kya buseegu, ne bw'olabanga nga tekijja, ne bw'olabanga nga tekinyuma kwogera, gwe buli ekikuyita ku mutwe kyonna ly'ekkubo okusobola okutaggulula lubaale oyo. Naye ofuna amumanyi, takubwa mweso, takolwako, bakuwa bulabuwabuzi, atambulira ku nnambiko, osanga amumanyi. Kale nno bye bituntundu ebyo bye mulooteramu obubaka obwo. Okuloota ng'okyalira ensiko kitundutundu mu kutereza lubaale. Ekyo ekitundutundu oba omutendera ogwo gwa maama Nabuzaana, omusengesi w'ensonga, era ye ssenga. Kyekitundu kya ssenga ekya mwannyina wa kitaawo. Buli mpewo erina amakulu, buli mpewo emigenzo gyayo oba olina okugitambuza. Kati Nabuzaana ye nannyini bulongo, Nabuzaana ye mulezi w'abaana, Nabuzaana yakulaga ettale. Obulongo obusookerwako nga bagambye nti lubaale watudde ku bulongo, fasiti ng'otereza lubaale oyo
oba olina okugenda ku ttale n'okyalira ensiko, era ku mutendera ogwo egyo mikolo miramba, otwalibwa ku ttale n'okyalira ensiko, eyo gye bakusibira ekikooyi ekikulu ekyeru, era n'osenyayo enku. Enku ezo ozitwala butereevu mu matwale ga Mama Nabuzaana, n'ofukamira mu nnyumba ye n'omugamba mukama wange Mama Naalongo, abalongo bo mbajjeyo ku ttale nga mumaze emikolo egyo egy'okukyalira ensiko. N'olwekyo ebintu ebimu si buseegu, ebintu ebimu si bya bwonoonefu, wabula nnono, ennono etalisanguka, nti omuntu okukula okukyalira ensiko kikulu mu bulamu bwe, mu kutereza lubaale ne mu kukula kw'ensi. Waliwo ebintu ebitamala gegeziwalizibwamu nga bikulu ebikwata ku muntu. Oli ne bw'oba wakyalira ensiko nga weeyambisiza basenga abeeranga nga si mwannyina wa kitaawo, era obeera okuze muwawa, bino bibeera bibyo, kwe kulaba abantu nga bataataaganye nnyo mu nsi. N'olwekyo Mama Nabuzaana egyo gye mitendera gye atereezebwa atya. Mama Nabuzaana afumbibwa ebijjulo, ebiwoowoolo, enva endiirwa, emmere eriko lumonde, ensujju. Mama Nabuzaana wa ffumbiro, Mama Nabuzaana wa biyungu, Mama Nabuzaana wa mirimo egifaanaganako nga bw'olaba Baawusigaalo. Era omutendera gw'olabiramu Baawusigaalo mu nsi eno, Mama Nabuzaana y'abeera ababanja, y'abeera abatemba. Nabuzaana nga totuukirizanga nsonga ze, ne bw'oba mukulu era ofiira mu Bwawusigaalo, ofa okozesebwa okwoza engoye ez'abalala, okugenda okukola emirimu gy'ebiyumba. Nabuzaana bo bonna y'abakuba, bonna y'abatemba, kugenda mu biyumba, mu Bawarabu, okulabirira amaka, okulabirira abaana b'awaka, okulabirira abagagga b'omu maka omwo, taata ne maama. Bano bonna bakola emirimu gy'ebiyumba ebweru, mu Bulaaya, bonna abo yonna ku biro bya Mama Nabuzaana. Era abantu abasinga obungi baloota bagenza okusenya enku, bakola ki? Ne bw'olikula toggwako kigambo buddu. Nabuzaana yakulira ekkubiro ly'abakozi Baawusigaalo, nga buli abamweyana bwakuba abantu ne banywa enjaga, okwekamirira enguuli, okubeera abatamiivu, okusiba balansi, betingi, amatatu, ludo, ebintu eby'enjawulo. Ikkubiro lya jjajjaffe bamweyana. Abasajja n'abakazi abatava mu birabo, okunywa omwenge omuganda, okutamiirukuka, oyo n'oganda jjajjaffe eddungu. Ku lw'amayembe abantu okubeera ababbi, oli nabba wano nabba wali, okusima amayumba, okutega abantu ku makubo, okukola ki? Byonna bibonerezo by'amayembe. Okulwanalwana, obutaggwa mu makomera, bibonerezo by'amayembe. Misambwa mingi nnyo egikoza abantu ebintu eby'enjawulo naye nga temumanyi kwe biva. Okukola Obwawusigaalo obukola ng'oli mwana muto, era oyinza obuwangaaliramu n'obukuliramu n'obulemeramu. Okukola mu biyumba byonna bibonerezo bya Mama Nabuzaana aba abanja. Kuba Mama Nabuzaana mu maka ga Kabaka Bulamu, taata Kabaka Bulamu Mama Nabinene wakati n'abaana baabwe, Mama Nabuzaana yakola nga Awusigaalo mu matwalo ago, era yakola mu biyungu, era ye talira ku mmeeza emu n'abagagga b'awaka, aliira nkoto, kubanga Awusigaalo aboolebwa, asosolebwa, ge makoomu ye yajjanga Awusigaalo mu makoomu, era ye teyalyanga kumu na nva z'abakulu ze baliddeko. Mu nte nnamba bo nga bagibaaze nga abagagga b'awaka baamuwangamu biwoowoolo, baamuwanga nva za mu lusuku endiirwa, ye nga zaalya, era nga ye atuula nkoto, abeera mu vvu, era yalera abaana, so ye teyazaalamu mu makoomu, wabula abaana ba Nabinene bonna ye yabaleranga nga kye kimusasuza. Era abaana ba Nabuzaana baalera si babe, alera baana b'Abakabaka na b'Abassekabaka. Kale nno ye Nabuzaana olera batali babo, okola nnyo ng'akalogoyi, kye kituntundu eky'abantu abakola Obwawusigaalo, bakadaama, emirimu gy'omu biyumba, oyo yenna Mama Nabuzaana. N'olwekyo Nabuzaana akugamba ki? Nabuzaana ye yasengekanga abaana b'omu makoomu ab'omugagga okulaba nti bakuze, yabaalira, yabawa ekyokulya, yabooleza,
yabatwala ku masomero ebintu ebyenjawulo bwe bityo era yalaba ng'omwana nti akuze era mu kituntundu ekyo Nabuzaana yakulabirira n'akulera n'akusengekera ensonga kiki ekiddako era gwe musambwa mu kituntundu ky'Abannaalongo ogusookerwako ye ssenga omusengesi w'ensonga mu Lubaale era yakoonamu sitampu nti ono akuze otuukiridde okusamirira bajjajjaabo. Kale ekituntundu ekyo ekyenku mwe kijjira kya maama Nabuzaana. Maama Nabuzaana bw'oba onoomutegeera n'okkuta n'okugenda ku mwaliiro omubereberye olina okutuukiriza ensonga za maama Nabuzaana. Ensonga lwaki Lubaale oyo abaloosa emifaliso nti buli musambwa olituukiriza omugenzo gwagwo, buli musambwa olituukiriza gweyisa gutya biki bye gwagala. Ensonga lwaki Lubaale otakolwako lunaku lumu. Lubaale oyo aba wakwebakirira ebiva mu bubaka bwo bye bikunnyonnyolwa by'otuukiriza. Ensonga lwaki Lubaale oyo omala kusalawo kuleka byonna kubanga akunnyonnyolwa bunnyonnyolwa ate emisambo oluusi obubaka obumu gibuleeta bwekulula. Ekyo nno kye kikulwisa mu Lubaale oyo. Bwe baga nti Lubaale wo wambiri wa nsozi atudde ku bulongo atudde ku butonzi omanyanga bumanya nti kenkole nga nsambyasambyako ate nga mulimu okwerekereza okuleka ebyensi okusobola okutereza Lubaale oyo. Ebyo byonna nno bye biremesa abantu okutambula ne baaza Lubaale n'atereera, bye biremesezza Lubaale w'abantu okubawa obuyinza. Balina ebintu ebimu bye babuuka okite ne balowooza nti bajja kuyita buyisi mpewo zitereere. Abali eyo yonna n'abantu b'ensi basobola okunjulira. Lubaale bamusamidde, Lubaale bamutaddemu ssente, bakoze buli kimu, Lubaale agaanye. Buli musambwa gwagala omale kutuukiriza mugenzo gwagwo. Kye bagamba nti jjajjaawo yakuzzayo ku lutembe olubereberye. Kakati omukyalo ono bubaka bwe bw'ate tebwekuusa ku kukyalira nsiko, kubanga omukyalo ono aloose nga bamutuma ensekese z'enku 22 abadde agenze ku lusozi nga waliyo omuti omuwafu ng'ali n'abaana be. Tusoose kusomesa ku bantu abaloota ng'agenza okusennya enku. Omuntu agenza okusennya enku kirala n'omuntu gwe batumye ensekese z'enku 20. Era obwedda bwonna tunnyonnyola nga waliwo nannyini kirooto kino kye tusinziddeko naye nga ye tetunnaba mukwatako. Okuloota ng'osennya enku kukyalira nsiko. Okuloota ng'ogenze ku lusozi bakutumye ensekese z'enku kyawufu ku kuloota ng'osennya enku. Okitegedde? Katono ye yalabye agenze ku lusozi kuliko omuwafu ali n'abaana be n'asangako bye yasanzeeko emisambwa ne gimutuma ensekese z'enku 22. Ono bamutuma okubikka kabaka bulamu. Ensekese z'enku kituntundu ekifaanagana enjole z'essubi z'ensekese z'enku abo bafu. Olusekese lw'enku lukola ekituntundu ky'abajjajjaabo abaazaawo edda nga bw'onoosanga eŋŋumbagumba awo oba sikeletoni z'ensekese z'enku. Enjole z'essubi nazo zitegeeza ekintu kye kimu. Bw'oloota nga bakutuma olusekese lw'enku oba nga weetisse olusekese lw'enku, olusekese kwe kusiba ekinywa ky'enku ekiva eri n'eno nga n'enku ezimu bazeesolesezza bwesolesa nga kiwanvu era ng'otambula kirebaleba ku mutwe. Olusekese lw'enku lwe lusekese lwe weetikka nga lugenda luleebaleeba ku mutwe. Yawula ekinywa n'olusekese. Olusekese lutegeeza mufu, kyokka olusekese lutegeeza nsonga z'abajjajjammwe ez'edda. Enjole oba kyetwandiise enjole y'essubi oba kyetwandiise singa osanga sikeletoni nga jjajjawo amaze emyaka 10 nga yafa, lwe bayita olusekese lw'enku. Kati bakuyita oba lusozi okugenda okubikka kabaka naye nga olikiikayo ennaku 2 ng'ogenza okubikka kabaka. Bw'olimala okubikka tolivaayo ku olwo. Z'ensekese z'enku 22, 2 kukiikayo, 22 ly'ebbanga eddene ng'otuukiriza ensonga ezo. 22, 2 olikiikayo gy'oliba ogenza okubikka ennaku 2, 2 olitambuza ensonga ezo ebbanga eritali ggere. Okitegedde? Kansubire nti akatuntundu ako
okategedde bulungi. Era omuwafu gwe muti omukulu ogwa Kabaka Bulamu. Muti mukulu, tuli gukunnyonnyola, tuli gukusomesa mu maaso eyo, kubanga Kabaka Bulamu alina emiti emikulu mingi. Alina omuzanvuma. Omuzanvuma gwe muti gwe twandiyise gwa Katazamiti. Alina omuzzaŋŋanda gwe muti gwe twandiyise omusasa. Alina omuwafu ogwo muti mukulu nnyo, muti guba gwa maama Nnaalongo ate nga muti gwa Bulongo. Erinnya omuwafu tulirikunnyonnyola naye tetusobola ddikunnyonnyolera ku ssimu. Lwaki omuti omuwafu emisambwa giba sindika nnyo mu muti omuwafu, era lwaki mugulaba nnyo mu bubaka? Omuti omuwafu kye ki? Ekigambo muwafu kye ki? Era lwaki okugendako n'abaana? Era lwaki muguloota nga muti gw'abaana mukulu omuwafu? Tuli gubasomesa bwe muli bamutabadde nga mutambudde ne mumanya lwaki bulijjo ndootagana nnyo omuwafu. Era waliwo obubaka oli bw'ayinza okusanga bulimu omuwafu ne tumugamba nti obubaka obwo olimala kubutambulira, tetujja bukunnyonnyola ng'obubaka bwonna bwesigamye ku muwafu. Okitegedde? N'olwekyo ebintu ebimu mubitegeere bulungi, mubimanye ate mubigukemu, mujja kugenda okulanga Lubaale. Lubaale ono bw'omutegeera osobola n'okusinziira ewaka ng'omwetereereza. Lubaale ono bw'omutegeera gwe wennyini ebyama biyita ku mutwe gwo. Osobola gwe wennyini okutabaala nga tolina ne wooteeka ssente ti ntadde wano ssente bannyambeko, ntadde wano ssente bannyambeko. Lubaale oyo mizizo, migenzo, kumanya na kutegeera bya munda. Lubaale oyo wakutambulira, wakutabaalira, wakwebakirira. Ge makulu ga Lubaale ow'obutonzi yenna gwe babagamba ti Lubaale ono ng'atudde ku Bulongo. Lubaale oyo atambulira ku ggwe wennyini omuntu, teri ali mu kkolera. Lubaale oyo bamwekolera. Lubaale oyo ayitibwa Nabyewanga, yeekola yekka. Okitegedde? Yeekola yekka naye tasobola